success. Mugambo muto. Mugeke ku boss. Success. Ekyo tetuyinza kutakikola kubanga. Nanyini sente. Kama wange yoga mwebale kujja mbaniriza nnyo mwenna abagenyi baffe lunaku olwaleero lwa njawulo nnyo really nze Yasini Katwere director Success Motors and Trading Company ni musuubuzi wa mmotoka mu Uganda betwogerera number one ekyo ne gavumenti ekiwandiika era buli omu akimanyi Success 001 olwaleero tuselebrating obulamu bwa maama olwaleero tuselebrating amaka gano ge tumuzimbidde amapya olwaleero tuselebrating emyaka 8 gya Success Motors. It has been a wonderful thing for us. idea no wajijja weegamba nti kuzimbire maama amaka bwe gati. Maama wange avudde wala nnyo. I come from a humble background. Naye nga ndaba kyensobola omusasula okuzimbira ennyumba ennungi naye abeereko happy. Maama wange mwagala nnyo. Tulabye abagagga bangi nga balina ssente naye nga tebasobola kulowooza kuzimbira bamaama baabwe. Bw'atuuka ewaka nga waliyo ebizibu ng'akayumba ke babeeramu kaswaza. Nga balongoosaawo nga bafunye ekizibu. Okugamba nti maama fasi. Ebintu byonna bitandika butandisi naye kino njagala kibeere kyakulabirako eri bagagga bannange bangi nnyo. Ku bisimbi bakadde baffe babonaabona nnyo okutuzaala n'otukuza n'okutuweerera nga ffe abamu abaasoma. Kale oba ofunye ssente engeri bw'obanga otandika okusasula inatandikira ku ki bakadde. Ensonga lwaki maama nasalo neŋŋamba no, she deserves better. Era njagala kibeere kyakulabirako eri bagagga bannange bonna mu Kampala. Amayumba e Kampala tugazimbye mangi ate ne mu byalo gye tuva tujumbire tukole ebintu ebirungi bwe biti. Okay, enyumba eno ew'ommensi obutitimbi bw'ensimbi nga bumeka? Enyumba eno ew'emmensi obuwumbi 600 obwa Uganda oba $1 million n'ekitundu okujja ku mukino guno gwereka. Mugizimbidde ebbanga ki? Enyumba eno tugizimbidde emyezi 10. Emyezi 10? Emyezi 10 ne tugimaliriza. Gwenga omuntu gwomu ku bannayuganda bali outstanding mu bizinensi y'okufuula emmotoka zino oyogere ku bannaffe bali abazungu sijja kiyisa mu ngeri eri kuwaluvoola biki ebikuviriddeko okutuuka ku kkula lino era obagambye mube bumu. Ebimu ku byenkola ebyenjawulo ennyo mu Success Motors ekisookera ddala amazima mu bizinesi kintu kikulu nnyo. Okwagala abantu kintu kikulu nnyo nti omuntu buli bw'omwagala era n'oyagala n'omulimu gwo tosobola muntu muguza mmotoka etatuukidde na mutindo ogwalisanidde okugula mmotoka. Success Motors tunda emmotoka nga nnungi eziri ku mutindo omulungi tugaba tutasiyolisatu nti bw'ojja n'ogula emmotoka Success Motors ojja kumaliriza nga era okoze eki. Ate ensaba era okukubiriza bannaffe abasuubuzi tuyige okwongera okuzimba omulimu. Nze natandika okusuubiza emmotoka emyaka 8 egiyise saagenda okufuna nsimbi naye nagenda okuzimba ki okuzimba mulimu. That's why we've come this far. Okay, omaze ebbanga ddene ng'okolagana n'abayimbi b'eggwanga kuba bw'omu ku bantu abatunda emmotoka gwe tulabye asinga obbateekamu ssente ate nga bagamba abayimbi bano basumbuwa gwe tebakusumbuwa. Abayimbi b'eggwanga mbaagala nnyo.
katunuleko eno. Banyabo ne basebo twanjuliddwa ennyumba eno era munnaffe Yasin Katwere bakulembedde banne bazimbye ennyumba eno era agamba gyasaba tugigulewo era tugikwase maama kale naffe olw'ekisa kya Katonda n'obuweereza Katonda bw'atuwadde tugulawo ennyumba eno mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu.